Okusinziira kwa ripooti ekwata ku bwavu wano mu ggwanga efulumiziddwa ekitongole eky'ebibalo kya Uganda Bureau of Statistics, obwavu bukendeddemu era ng'ababalibwa ng'abaavu balunkupe bali ebitundu 27 ku buli 100, ekintu ekyesigamiziddwa ku bbula ly'emirimu. Alipoota eno eraze nti ebbendobendo lya Karamoja lye lisinga okubeeramu abaavu mu ggwanga n'okusingira ddala mu disitulikiti ey'e Kabong, era ng'eno ku bantu 164 baavu mponga byoya. Kulaga nti Karamoja obwavu yes Karamoja yekulembedde ate ne mu mbeera eno eya multidimensional indicators zonna nga zitunuuliddwa era performinga bubi. Eno ediriddwa West Nile era ng'eno abantu ebitundu 39 ku buli 100 balunkupe ne Sebeyi eri ku bitundu 34 ku buli 100. Disitulikiti y'e Kampala ye baavu abatono ddala ng'abantu ebitundu 8 ku buli 100 be baavu mponga byoya. Mu Buganda embeera eri yaddeyaddeko ng'abantu ebitundu 18 ku buli 100 be bagwa mu kiti ky'abalukyolo. Nnyo okubatuusaako services gwe kuba ekifaananyi mu byalo abantu bali scattered, okubatuusaako amasannyalaze kiba kizibu, so nga mu kibuga osobola batuusaako transform ey'amaanyi mu kifo kimu, transform ey'emu nebanga eyamba. Wano Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi ategeezezza nti mu kulondoola obwavu babadde batunuulira ebintu eby'enjawulo omuli n'ensonga y'amazzi n'ebirala, ng'ategeezza nti ensimbi nnyingi eziteekeddwa mu Karamoja wabula nti ekitundu kino kirina obuzibu obw'amazzi omuli ensonga y'obuwangwa n'ebirala. Eziteereddwa e Karamoja ekyo tulina okukikkiriza, naye ate tulina okukkiriza nti Karamoja ebadde disadvantage nti tefuna mazzi ng'ebitundu ebirala bye zifunamu, ate era infrastructure y'amazzi ebadde ekolebwa naye maintenance oluusi nga ntono, n'osanga ng'ebidiba biba bisimiddwa ate biguddemu ettaka ne byonooneka, n'embeera z'abantu bennyini attitude yaabwe ne culture yaabwe bo bennyini balina okwekolamu omulimu okubanga bakyusa attitude yaabwe ku ngeri gye batunuuliramu ensonga y'obwavu. Minisita Lugoloobi mu ngeri y'emu agamba nti abantu abasinga balina emirimu lwakuba nti ssente ze bafuna ntono nnyo era nga bo nga gavumenti wano baakulaba nga bayambako abantu bano okugenda nga bateekawo amakolero nga bw'annyonnyola. Yeeraze nti abantu obutundu 4.3% be balina ekizibu ky'obutaba na mirimu gye bakola. Mpozi ekizibu ekiriwo nti emirimu gye bakola gibawa enfuna ennungi. Abantu bonna balina waakiri kye bakola, naye kye bakola ekyo tebeebuza bwebuzaabuza. Oluusi oyinza okukola naye nga bwebuzaabuza, kye tuyita disguised unemployment, ng'oli mu byokulima ng'ofunayo obusente nga buubwo oba kubala statistics zaffe figure zaffe zikubala nti olina ki omulimu naye nga obusente bw'ofuna butono nnyo. Kaakati ffe nga gavumenti kituwadde ekyokukola, tulina okulaba nti abantu emirimu egyo emitono gye bakola givaamu amagoba. Maido John yakusakidde eggwire lino ku lwa KTV Amalindire.